nga abantu ab'enjawulo abayimirizibwa ku mirimu gyabwe ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byayise okutangira ekirwadde ekya COVID-19 obutasaasaana bakyali mu mayumba gaabwe balaajanira gavumenti baweereza akawunga bo abaali mu mulimu gw'okuvuga takisi e Luweero bino tebabirinze beesuze ekirombe ky'amayinja ge bakuba nga bagamba nti basobola kudda mu mayumba nga bawomba tuutu kulinda gavumenti bayambe ng'abaana baabwe n'abakyala baabwe bali njala bafa. Ng'Omuganda bwe yagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa, abaali bavuga takisi ne bodaboda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula nga baayimirizibwa olw'okwewala okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 baddukidde Luweero gye bazudde ekirombe ky'amayinja nga kati ge batandise okwasa bafune kye balya n'okuliisa abantu baabwe baleme okufa. Bano kati bakeera ku nkya buli lunaku ne boolekera ekirombe ky'e Nakkazi mu Luweero Town Council bwe kityo Ensuuluulu n'Ennyondo ne bikaaba. Bano nga bakulembeddwamu Seperito Mubiru boogedde ku mirimu egy'enjawulo gye babadde bakola. Olw'ensonga ya kalantiini eno eyajja abamu twafiirwa emirimu gyaffe. Natambula n'enkomawo okuva e Kampala nga sikyalina mulimu gwe nkola. Nakomawo kwenzaalibwa nali nina okudda mu kirombo tandika okusima amayinja. Nina abaana bange na mukazi wange naye ensonga ekyokulya nino ngeri gy'oyinza okunoonyamu ssente ziyinza obbabeezaawo kati kyafuuka kyankalu. Tetukyalina mbeera we tuyinza kujja kasente ka bwangu olw'ensonga nti emirimu jaggalwa tuli mu mirimu gye tubadde tukolangako. Wano nali mpita mmotoka naye omukebezi w'eggwanga n'atuyimiriza kigambibwa nti nalina okunoonya ekintu kirina okukola kusinga okubba ate bawule dani bamukutte abbi kino naye embeera okusinziira ku gavumenti okusalawo kwe yasalawo nti amaduuka agasinga gakole ki gaggalwe. Kati nganze omuntu alina obuvunaanyizibwa kuba nange ndiko benkola ki bendabirira nensalawo nzije nkole ki mbeere muno. Bano bannyonnyodde embeera gye bayitamu nga basima amayinja wakati mu kunoonyeza abantu baabwe ekyokulya era bawunzise bagamba nti tewali wava 10 nga totuuyanye. Siyinza nze nganze kugamba nti gulimu ekirungi lwaki kuba gujjudde kufa. Bantu bangi bafudde mu birombe bibakuba tebabateekako buteesi kaki kasaalaba kati basobola kumugjayo. Kati nze nganze okusoomoozebwa mpozzi naye ekirungi sikiraba. Okusoomoozebwa kwekwo okukola ekintu ng'ekyo ne bajja ne bakitugula mu layisi olw'okuba ng'onoonya ki. Balabe emmotoka bagabba ekiro ne bagatikka nga tuliiwo n'ogenda okujja nga bategaliiwo bagatutte. Kati ebifenga bino ekisenga kino kisobola okugira nekiteguka kusala gy'enkuba nekikubikka. Omuntu obutabeera mumenyi w'amateeka nti oba nga bumanya abavubuka basinga bwe bo endowooza eyaabwe ffe tusalawo nti at least ofuna kanaakaki. Okusinziira ku ssentebe wa Nakkazi LC1 awasangibwa ekirombe Christopher Segujja atutegeezezza nti baatuula ne basalawo ekyokukolera abavubuka bano era basibira ku birombe. Embeera weebakubye eri ng'emirimu bagiggadde ate nga ffe eno waliyo omulimu ng'era kyenkana gulinga nnimiro basiba mu kirombe. Twesanga bwesanze nga waliwo abasabye ne bajja batwegatta. Ono agamba nti bo balina amateeka ge batondawo era nga gano gabayambako mu kukugira abavubuka bano obutazza misango wabula ne basigala nga bantu balamu. Amateeka twagabanya ekyalo kino kusinziira nga twali tulonda obukiiko bw'erosi buli nsonda twateekayo bwakakiiko kati ate ne mu kirombe mwennyini wennyini etteekamu olukiiko olufuga. Mu kiseera kino abantu bangi basobeddwa ekyokukola oluvannyuma lw'okuyimirizibwa ku mirimu gyabwe nga tebamanyi gye binakkira.
Byakawoya Samuel, Sol TV, Omunnyo.